naye ebigambo ne bivaayo ne bagamba bannanga apaana nedda muzeeyi akyaliwo mulamu teke naye era nga womanyi ffenna lyekkubo olunaku olweggulo yabikiddwa ng'afudde abadde akola ku Voice of Africa yali pozi yabadde yawummula bambi bwana mu Uganda bwe twatwogera mu bannamawulire he's one of those biggest exports era ffe abali mu kkubo lyerimu lyatambuliddemu akuba yafudde sikubi okugamba nti he inspired me nga sina kye naakozeeko olwo byoleka omuntu nomuleka n'arrestinga in peace so sijja gamba nti he inspired me kubanga mama aba inspiring and namufunako ki what do you mean? What do you take as an inspiration? Have you inspired me? Or you know, bango is an element of you. No. What you know, ba? Kati okugamba nti have you inspired me? You know, bango or you know, at least have you byawa tusiku mukopa. I think an inspiration is more than that. Waliwo omuntu wotunia oyinza okuba tosobola tuukawo naye ng'olaba jane ye bw'ogigoberera. Kati inspired me nina plan y'okugenda ku international TV. Ogerako kati wano wakikuba ku telefayina. Njogereyo olulimi ki? Omanyi mwina essuubi lyammwe erijja batta. Tomanyi olaba ng'egundi nga olulimi lwo lwennyini luso kati olaba ebintu byokola ku YouTube baguze content wo. Nga bagenda mukozesa ki? Nga bamutwale. Mwe byatandise okugenda mu masomero somero ebyo gogenda okubuulirira abaana important. No, say no. What are you? Bannaye nedda wadde nkola morning show kuzamba bantu ssuubi bino bya leero kuleka nga mbikyusizza. Oh my God. Webichu wano mulekera okuwa abantu essuubi taliyo. Sikulaba nganze. Ondabye kati oneetegereza. Myaka 9. Era bya leero abifunye gasobisubwa enkyandeeta birala. Saka Ssali is a Uganda. Naye Shaka celebrating representing the bulungi. I think waliwo aba sports yani is it kasozi kasule. Ssali abagenda ku TV ennene. Is it kuliko Ssali kuliko Shaka Ssali is actually mu Uganda mu Ugandan export. I think he has just been interviewing about presidents ab'okulukalu lwa Africa basinga obungi. Bw'omonga mwotadde n'abaffe bw'obanga oli munnabyabufuzi ng'omanyi oli wakabi naye nga Shaka Ssali takutuuzangako kanyogo kaake. Omanyi it feels good omuntu okukyaza nga w'amaanyi naye nga nekyabuuzaako akimanyi. Because abantu tubuuza ebimu out of research nagenze nenkola research yange nenkubuuza about Uganda. Kati nga bwabuuza either politician or opposition okuva mu Uganda mbuuza kyamanyi. Oba okitegeera. So olowooza nti wona agende wasala ajja kukubuuza ekintu talinaamu interest nti oba ali mu Uganda ayagala kusanyusa gavumenti oba ayagala kusanyusa aba opposition. So ng'osuubira interview ennungi okuva gy'ali. Mugaba Alan Kasujja. I think I was talking about Alan Kasujja. Yeah, twino exports abana bali. Ono omwala wa is it Kachungira abona banji kwatontaddeyo tontaddeyo sigena kuteekayo okubanga bano boogera na luzungu neno TV eri ku DSTV kweri naye nga banguze buzannyo nga abantu bajja bulaba bulabi nga bakalaba nkazannyo ne bakadabinga oba mpozi nga balina okuinterpretinga bino beeyogera nga bagenda biteekaawo nga abantu besomera naye nga bambi as journalists we celebrate him musajja weeyo Kabaale enteekateeka nga bwe zijja otambula details zonna Guni aŋŋambye ejja kuba zituwa omuzukka n'ensonga politicians bainterviewinzeeko President Museveni himself Bobi Wine n'abala ku lukalu lwa Africa abatunuzaako yakyasazaake yali ku show zaake gye yagenda oluzungu bannange bambi luzungu talonye kya ne luleetera ddala obuzibu naye nga tubasaasideko abooluganda yabamanzedde ebyogi naye kati figures bwe zityo olumu waki twesiba nnyo kati ffe abamu wano we tutudde olumu ng'omutamanyi nti kisoboka so the likes of Ssali bazzaamu abantu balina inagamba naye nabano osobola okusukkawoko kale nengendawo ku citizen ey'e Kenya oba okitegeera kiyambako okumanya
wetweyongera naye ebyo nno biriwe bityo tubasaasidde kakati ensonga z'ekikonde zikyagendera ddala mu maaso era amooti ekikonde kya Uganda eno nyangu yafu